Oluzzi lwa Kabawuulu olusangibwa ku kyalo kino olukozesebwa abatuuze ab'enjawulo okuva mu LC eya Kiyinda A, Kiyinda B ne Busimbe Kasimbe lwe lumu ku bifo ebyasangiddwa nga bisuulibwamu kasasiro. Kino kyaddiridde abatuuze okwekolamu omulimu okuyonja ekitundu kyabwe oluvannyuma lwa kasasiro okubasukkako obungi ng'amansibwa buli wamu. Ekyennaku mu luzzi lwe lumu kyazuuliddwa nga waliwo amazzi agava mu bimu ku biyigo by'abatuuze agakulukutiramu. Nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo kya Kibiri Garage B, Margaret Sematiko, bassizza Kimunga Nkuyege ne basalawo okugoba ku kyalo omuntu yenna anaakwatibwa ng'amaasa kasasiro n'obukyafu obw'ekika kyonna mu kitundu. Ye omuntu yenna anaakwatibwa ku kyalo kyaffe ng'ayiwa kasasiro tugenda kumugoba ku kyalo. Era omuntu yenna anaakwatibwa ng'ajamawaza ekyalo kyaffe ajja kutuvaamu agende ku kyalo ekirala. Bayiwa kasasiro ekirango kiyisiddwa nti kukwatibwa ng'oyiwa kasasiro mu myala gyaffe mu bugegero bwe tusimye ogobwa ku kyalo. Okusinziira ku batuuze bamaze ebbanga nga beekolamu omulimu okuyonja ekitundu kyabwe wabula ng'abantu beesuulirayo gwa naggamba ne batuuka n'okusuula kasasiro awatasaana. Nze ne tugogola awantu wano emirundi mingi, si mulundi gumu gwokka nga tugogola awantu wano, naye abatuuze bano abalinaanye wano ekizibu kye bakola kwe kuleeta kasasiro ne bamuteekera ddala ku mwala. Obukyafu buyitiridde nnyo abantu bano okujjako nga waliwooko omukono ogw'amaanyi ogubakwasiddwa, naye temusobola abantu abalinawo n'ennyumba ennene ne muddira ebisaaniiko bicupa ebipampa by'abaana ne mubiteekaawo. Kuba amazzi kasasiro abantu ebiyigo mwe biyiwa abaana bwe bava eri basena banywa n'amabisi gonna ne banywa. Bagamba tebagenda kulinda kulwala ndwadde olw'obugayaavu obw'abannaabwe abamu nga bagamba nti bakutandika n'okubatuukirira naddala abo abatta amazzi g'ebinabiro ne gaserengeta mu mazzi. Ennyumba bazimanyi nti zituukira ddala ku mwala, naye ate emidumu egiva mu biyigo bye banaabiramu era ne baleeta emidumu ate ne bagitunuza mu mugga. Sooka twogeremukko nabo tubabuuze tebasobola kwokya kasasiro, tebalina efe basobola mukuŋŋaanyiza lwaki bamujja waabwe ate ne bamuleeta ewa bannaabwe. Newankubadde bataddewo etteeka basaba bekikwatako okubazimbira nnayikondo oba oliawo obuzibu bwe balina bunaakendeera. Batuyambe LC yaffe twetaaga nnayikondo. Amazzi gano senga tunaagateekako nnayikondo tujja kwewala embeera zino zonna. Ensangi zino kasasiro yafuuka kizibu mu ggwanga lyonna ng'akyetaaga eddagala ery'amaanyi okusiguukululwa.